Megan's cooking. Abiye kwese. Wacha fumbide wano. Kereko kano. Dr. Jose Chameleone munnange yekoze ebintu mu kiyungu yefudde bize esaidi eno munnange leero afumbiddeko munnange Juliet Zawodde mukyala we ate nga ku saidi yemu munnange omukyala Daniel Atimo munnange wuuno eno akakasizza esaidi eno alina byakakasa naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwaako ate esaidi eyo kansooke nkutegeezeeko nti nno omuyimbi Dr. Jose Chameleone munnange mu USA olwaleero munnange akyekwatiddemu esaidi eno era nga tukakasizza wali n'atugamba nti nno mmwe ababadde balowooza nti nno talya kabalage nti nno asobola munnange ate okufumba ate ng'agenda kubirya era nga abadde batulazeko wali nga badde bali mu kufumba obumonde obuzungu kw'ossa ate ne fish esaidi eno naye byonna gye biggwedde munnange ate mu katambi omukyala Juliet Zawodde munnange yabadde ku kamera era nga bw'olabaawo. Man himself is cooking. That's it. You should tell them about what we're going to cook. We're going to cook fish stew. You're gonna tell them what you're cooking. We're cooking a little bit of fish stew and some Irish and ugali. For those who know ugali, kama unajua ugali, tupika samaki na ugali leo. Hapo vipi? Chef Chameleone. Yeah man, blessing. When you're blessed, you're blessed. You can cook so many things. I mean, it's Nanyanya Heart was you give them hugs. You're good at what you're doing. Megan's cooking. Abiye kwese. Wacha fumbide wano. Kereko kano. No wano. Chawayocha? No. You cool professional chef. Are you professional chef? Mutolya, eh? Ogenda mpirya? Naye binaalika. What are we putting in for spices? Yeah. Spices and seafood seasoning. Then The granulated onion. I have the seasoning out of the organic, very nice. naye nga weebityo munnange ate webitambudde akatambi kano katwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook naye nga bwenti bwenkoze ate esaidi eyo kakati ku saidi yemu munnange omukyala Daniel Atimo naye ataddeyoko wali obubaka ku mukutu gwe ogwa Instagram munnange ate nabo obugetinze viral yatugambye nti no fun fact yatugambye nti no ye talya ate green bell pepper munnange just for no reason ye yasalawo bw'atyo era takirinamu buzibu ye agambye nti no a green bell pepper ye tabiri ebyo muganda wange omukyala Daniel Atimo naye nga bwenti naye ate wemucekinzeeko esaidi eno ku mukyala Daniel Atimo munnange era ng'obubaka obwo butwedinze nnyo wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Instagram bwatwedeyo esaidi eyo naye nga bwenti munnange ate bwenkoze ngenda kusaba video gimpeera like wobeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nyongera kubeera nga nkomawo ate mu maaso yo katono nnyo bwe kiti.